moye genda kunomya obulamo genda puntamya. Yo, I name just Steady Black Man, SMX Media. Nalo, keep it locked. Bye. روزي هيا روزي. خدي روزي خدي التليفون هلا خدي التليفون. Listen, I will call you on WhatsApp. So you can talk to her directly. Okay? Because she wants to hold the phone. Okay? Yes, ma'am. Story ya KADAMA eyakaabya family y'Omuwalabu yenna okuvira ddala ku taata maama n'abaana nga bamulaajanira olw'ensonga contract ye yali eweddeko nga yagala kukomawoko wanene mu ggwanga erya Uganda byeyongedde okubeera nga biranda nti ne bwe yatuuze mu ggwanga erya Uganda abaana baalemeddwa okubeera nga badda mu nteeko kyamuwaliriziddwa n'okukola TikTok live asobole okubeera nga ayogerako nabo yeeyongere okubeera nga abagumya kyokka ate ng'oyo essanyu jjereero obanga byabadde birungi yabadde akolera nga bamwagala n'omwagala ono ye KADAMA omulala ali mu kubeera nga alaajanira lwa bulamu bwe kubanga yandibufiirwa olw'okutiisibwatiisibwa okuttibwa mu kifo gy'ali mu kubeera nga akolera kyokka ate nga n'ebya Pastor Jengo byeyongedde okubeera nga biranda oluvannyuma lwa story yavaayo okubeera muni ate mukazi we bamukwatidde mu bwenzi ssaawa zino eno laavu yeeyongedde ndo bateekateeka n'ambaga kwaniriza nnyo eno ku SMX Media nange SMX wane tuwene updates buli lunaku buli ssaawa story wejjira wetugikolera esinga okubeera ekikulu nti stories zaffe tuzikonvatinga ne zibeera nga ziwewuka datawo aleme kubeera nga agenda mungi kankusaba subscribing ng'onyige ku notification bell tujja kubeera nga omisinga updates naddala nga zino. Yes, ndowooza katutandikire wa KADAMA. Katutandikire wa Pastor Jengo tumugjewo olumu. Ensonga za Pastor Jengo abasinga mwaziwulira ku kasuku we yali ku Dembe FM. Yes. N'abannyonnyola exactly ekyaliwo. However much tetwakifuna mu butambi naye perspective ya informant we n'agitunyumiza ffenna mbu mukyala wa Pastor Jengo yali akatulaga ate bamukwatira mukazi g'akamwe ye Makindye ng'ali mu kubeera nga balina ensonga z'abantu abakulu ze bali mu kubeera nga beetuusaako naye nga Pastor Jengo yennyini yamukwata n'omusajja omulala Pastor Jengo ne bamwegaana kwegamba nga okusinziira ku story y'akasuku gye yawa nga kiraga buli kimu ekyabwe kisasise oba kiweddewo oba omukwano mukyala gwe yali akabeera nga atulaga nga byonna biweddewo. Pastor Jengo oluvannyuma ndowooza lw'okuwulira eyo information yonna na biki ebyagenda mu maaso ekituufu kiri nti kyaleka waliwo ekyaliwo tetumanyi oba kyaliwo nga kasuku we yakitunyumiza oba kyaliwo mu ngeri yonna naye nga tewaba owali omukka tewabula muliro. Kyawaliriziddwa Pastor Jengo n'okukyazaako mukyala we Katuuti okwongera okubeera nga akakasa ensonga nti ye n'omukyala ensonga zonna ziri taratibu buli kimu kiri magida buli kimu kiri bulungi. Akatambi kankakuwe olabe naki exactly ekiyinza okubeera nga kiddako naawe kennyini osobole okubeera nga weesalirawo waliwo ensonga yonna wakati wa bano oba ensonga teriiwo.
Kama Yesu anakubalia kama pesa, kama pesa, kama pesa, kama ibada na kama kabila, eyo nga tuvuddeyo KADAMA gwe basiibula ne katambula ku social media platforms ez'enjawulo mu ggwanga erya Uganda kalaga family y'Omuwalabu yonna maama akaaba taata akaaba abaana balaajanira KADAMA olw'ensonga yali akoma mu ggwanga erya Uganda byeyongedde okubeera nga biranda olw'ensonga abaana baasigala balaajana nga bamwagala okubeera nga addayo tetumanyi oba ono KADAMA agenda mmaliriza addeyo nga azzeeko mu ka holiday katini oba tagenda kubeera nga addirayo ddala naye kyamuwaliriziddwa abaami n'okukola ku Facebook, TikTok live okusobola okubeera nga ayogerezeganya nabo ne mu live eno osobola owulira omukyala agamba manyi ngenda kukubirako ne ku WhatsApp video call abaana bano basobola okubeera nga bakulabako weyongere okubeera nga obagumya oleeta omuntu mu bulamu bw'abaana ne bamwagala nnyo ne kikufuukira ekizibu kati ng'abalala bali mu kubeera nga balaajanira Omuwalabu mubi Omuwalabu si mulungi Omuwalabu kati ate waliwo ayinza oteekayo n'omukono gwe ng'agamba Omuwalabu si muntu mubi Omuwalabu muntu mulungi okusinziira ku laavu gye bali mu kubeera nga balaga mwana muwala ono n'engeri gye bafaayo n'abaana engeri gye bamwagalamu toyinza agamba muni ababadde bamuyisa bubi gy'abadde akwasaganyiza emirimu gye obutambi bwonna kambukuwe neera bwe buno Rosie, هيا روزي. خدينا روزي خدي التليفون هلا خدي التليفون. Listen, I will call you on WhatsApp. So you can talk to her directly. Okay? Because she wants to talk the phone. Okay? يلا go. Yes, man. تعالي 1 second. يلا we will talk with Rosie. يلا روزي. يلا Maria say bye. Say bye. Bye, Maluka. Bye, Malak. For you and your kids to come visit us. If no, we will go to Kenya. You will. Yalla, welcome to Kenya also. We will come. يلا باي باي. يلا bye. باي روزي. Bye. Kange eyo birungi byereere biri mu kubeera nga bikolebwa ku KADAMA kyokka ate waliwo KADAMA omulala ye ali mu kubeera nga alaajana neera nga atidde n'obulamu bwe okubeera nga busaanyizibwawo akatambi keekano naye nga sinabeera nga nkakuwa kankusaba subscribinge onigende ku notification bell tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino ab'emikwano mugamba mutya birabika bigaani bambi fubyokugumikiriza buli mbeera naye omukazi alinga ayagala okunzita lwansonga kati mirundi 3 nga ayagala kunkopa nsaba buyambi bannange muntambulize vidiyo nfukamidde bamikwano munyambe bamikwano ejjo yankubye nangamba agenda kungulira tiketi zira Uganda ne mugamba jingulire naye nga tewali songa eryawo y'amakulu bannange nsaba buyambi bamikwano misa enule mwami esibifo bambi nsaba buyambi bamikwano nze siina maama siina taata siina gwe mbagamba nti ono gwe mugenda okutuukirako ne bba wange talina ssente munavu mbasaba buyambi bamikwano mutambuze vidiyo ku kapeti wengwa nenkesa bane kitufu bampisanga solo ngayo nanibanga ndi muddu ewaka bampita KADAMA se KADAMA